Okyalaba okwanjula n'embaga. Bwe tugamba nti aba Interior Center Enatete balina buli kimu kye weetaaga mu nnyumba naddala bwe kikwata ku designinga babeera balina buli kimu kye tuba tutegeeza era wano wenyimiridde ye bed cover department balina bed cover ennungi nange bangende neeriwa kwegamba weebaka n'ozukka ng'oli fresh n'osobola okukeera ku makya n'okola essente ofuna n'ebirooto ebirungi n'otafuna birooto byantiisa kugugumuka kiro singa ofuna bed cover mu bannaffe aba Interior Center Enatete ku Rewa Kaliga kumpi ne Total kulikayo mu Bulango we bali kubeera ng'okyali mukulaba Delta TV tukole programu y'okwanjula n'embaga nkugamba nti ebeerawo ssaawa 11 mpaka 1 buli lwa Sunday ku Delta TV ate neddibwamu olw'Emmande ssaawa 3 mpaka 5 nyongera okugamba ne bannaffe abanjovu gye bali nnyo abanjovu estate developers nga basangibwa ku Nansana Business Center ate era nga bannannyini Njovu Junior School gy'otwala omwana n'osasula fees ku kibanja mpola mu kaseera kano mukwano atugenda kubeera nga tugenda mu embaga gye tugenda ababiri bano twalagako okwanjula kwabwe okwali eri ekikyusa mu w'obulenzi omusajja nga yatwala ebintu omusajja yatwala ebintu naye nga mbi yasinga okutwala yagamba bannange saamanya nti aba interior gye bali nanditwalidde taata entebe etunga atofaayo abanakuddirira bajja kujja basobole okubeera nga bajja wano ku Interior Center Enatete batwalire taata entebe eri updated bwatyo bwe yamaliriza okubeera nga akoze okwanjula ate n'akuba mukyala we Hadija Hana Kataliwa namukasa namukuba embaga ey'ekirooto kye babagatidde wali eri enabbingo oluvannyuma olwavuddewo ne bagenda ku Maya Resort wow ne beekuba ebifaananyi nga balina convoy obwedde yabadde bayisa mu kkubo jjukira nti omwami Jude town clerk we Katabi Town Council bananga abantu bamulaze okwagala reception bagikoledde ku Rose Gardens omukyala nayagadde gown gye yayambadde yagenda n'amanya amaanyi ge we gali n'agamba nze figa njewulira ate kiba kirungi n'omanya amaanyi ge we gali n'ayambala gawuni ne mukola kye bayita ebintu nga bwakyuka bwati n'olaba omwana n'akyuka bwati n'olaba omwana nga njenyaako katono abantu bamulaze essanyu babalaze okwagala emmere yabadde nnyingi abantu babadde bangi abayimbi babadde bangi congratulations Mr and Mrs Jude ne Hadija Mulindwa mwe bali kuleeta mukolo ku Delta TV tukole katugulabe nkwagala nnyo.
n'okwagala kwa Katonda n'okusekyuma okwa Mwoyo Omutuukirivu bibeere nammwe mwena. Abooluganda tweyatulenga tuli aboonoonyi tulyoke tusaana okusoma obulungi misa eno. Neetondera Katonda omuyinza buli kantu. Naawe abalala bange tinyoomye nnyo mu kulowooza, mu kwogera, mu kukola ne butakola. Munsinze, munsinze, munsingidde ddala. Kyenva neegayira Mariya Omutuukirivu embeera emirembe gyonna, bamalayika bonna n'abatuukirivu, nammwe baganda bange, okunsabira eri Omukama Katonda waffe. Katonda omuyinza buli kantu atukwatira ekisa asonyiwa ebibi byaffe atuuse mu bulamu obutakwawo. Ayi Mukama tukuwanjagira olw'ekisa ky'abaweereza abo bano bayiira ebirungi byo abagatiddwa nga bali wano ku altaliyo banywere ddala mu kwagalana. Tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo omwana wo awangala ddala mulaamu naawe nga muli kimu ne Mwoyo Omutuukirivu Katonda omu emirembe n'emirembe. Essomo erisooka bye tusoma mu bbaluwa Pawulo omutume gye wandiikira Abefeesi omutwe ogwokutaano. Abooluganda, yeesiimye bawa omukazi omulungi ddala. Ennaku z'obulamu bwe ziryeyongera emirundi ebiri. Omukazi omutuufu ly'essanyu lya bba, alimala emyaka gy'obulamu bwe mu ddembe. Omukazi omulungi yasingira ddala mu bigabo emitereke abo batya Omukama. Ne mu bugagga ne mu bwavu bali basanyufu mu mutima, basanyufu mu maaso ga buli bbanga lyonna. Empisa ennungi ez'omukazi zirisanyusa abooluganda, zirisanyusa bba. Ebikolwa bye birimufuula w'amaanyi okusingawo. Omukazi omusirise kyekirabo ekiva eri Omukama. Tewali muwendo guyinza kusibwa ku mbeera egunjuddwa obulungi. Omukazi omuwombeefu kyekirabo ky'emirundi ebiri. Embeera y'obutukuvu teyinza kupimibwa ku minzaani. Ng'enjuba evaayo ku nsozi z'Omukama, obulungi bw'omukazi omulungi bwe buba mu nju erabirirwa obulungi. Ebyo Mukama yabyogera. Abooluganda, olunaku olwaleero tuzze mu Ekereziya. Omukama asobole okusiba okwagala kwammwe. Jude ne Anna, muzze mu Ekereziya, Omukama asobole okusiba okwagala kwammwe, akunyweze ddala mu makkati g'ekibiina kino ekikuŋŋaanye naddala wano mu Ekereziya. Jude ne Anna, Kristo yennyini yagenda okuwa omukisa okwagala kuno kubeere kunywevu olw'esakalamenti nga kw'amaanyi, buli omu asobole okunywera ku munne mu kwagalana. Katonda kyeyagatta omuntu alekenga kukola ki? Kigattululanga. Jude ne Anna, obufumbo kwagalana, kubeera wamu, kubeeragana, nakuza bulungi baana. Era nga woowulidde Anna, obeera omukazi omuwombeefu, onaabeera omukazi omuwombeefu ate omwetowaze, mujja kubeeragananga, ojja kuza bulungi abaana bo, ojja kwagalanga Jude, ate ojja kumusangamu ekitiibwa.
mukunganye mu nyumba ya Katonda mwagala omubaka w'Eklezia n'ekibiina kyonna kibeerewo nga Katonda asiba okwagala kwammwe okukunyweza obutaleka kasagala abaamala edda okutukuzibwa mu batisimu nga bafunye okwagala batyo Kristo yennyini okwagala okwo yakuwa omukisa. Eklezia wa Katonda mumusaba ki? Tumusaba afumiriganwe Eklezia wa Katonda bw'ayagala. Tumusaba afumiriganwe Eklezia wa Katonda bw'ayagala. Abazadde b'abaana mukkiriza abaana bammwe bafumbiriganwe. Abazadde katuyimirire. Katonda yeebale. Jude ne Anna tewali abawaliriza fumbirigano obufumo mubwerondedde mubwesinga ku bwammwe. Tewali akuwaliriza tubwesimidde ffekka. Tewali akuwaliriza tubwesimidde ffekka. Mwetegese obutaswaza bufumbo nga mwagalana buli omu nga assamu munne ekitiibwa obulamu bwammwe bwonna. Twetegese bulungi nnyo. Twetegese bulungi. Anti mwagala okukuba ekiragano kyammwe eky'amatuumunyo. Kale mwannyina w'omugole erinnya ly'abazadde mwana munno jangu omukwase munne bwe yeerondedde. Ssebamuko bwasiza mwannyinaze basaba okumagane mukole mukakawale muzaale abaana Mukama yakolezebwa. Ssebamuko neeyanziza era mwetamu okukuuma bulungi. Anna ataliwa obeere mukyala wange kulaganya okukwagala n'okukunywererako mu bulungi ne mu bubi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu, era nkulaganya okussaamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwange. Nze Hana Ataliwa nfuna kwe Jude Mulindwa obeera omwami wange, nkulaganya okukwagala n'okukunywererako mu bulungi ne mu bubi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulamu ne mu bulwadde, era nkulaganya okussaamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwange. Ekiragaano kyammwe kino kye mukubye mu maaso g'Eklezia, Omukama ow'ekisa akikakase abawe omukisa gwe mungi ddala. Katonda kyamaze okugatta omuntu takigattululanga. Omukama abeere nammwe. Twegayirire. Ayi Katonda nnyini kigambo ekitukuza byonna, bino ebiri wano biwe omukisa. Buli yenna anaabyeyambanga nga bw'oyagala nga teyeerabidde na kukwebaza olw'okukoowoola erinnya ly'ettukuvu, muyambe abiggyemu obulamu obw'omwoyo n'obw'omubiri. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Amiina. Munnange Anna, mukunaalika empeta eno otegeere nti nkwagala era nja kukunywererako okutuusa okufa mu linnya lya Patri
n'ery'Omwana n'erya Mwoyo mutuukirivu. Amiina. Munange Judy Mulindwa kunanika empeta eno mutegere nti nkwagala era nja kunywererako okutuusa okufa. Mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Babiri mu mubiri gumu mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Twala omukisa guno kubanjirira mu butongole omwami n'omukyala Mulindwa. Jasaba George ne Anna Kaneko ngamba omukisa guno mwonna okumaliriza misa. Tujja kuddamu nti amiina. Katonda pakyomiza wa buli kantu abawe ku ssanyu n'omukisa ogw'okuzaala abaana. Emmisewedde tugende mu ddembe lya Kristo. Okyalaba okwanjula n'embaga.